Ku ddwaliro lya Lumino Health Center mu disitulikiti Busia, abalwadde b'omusujja gw'ensiri wamu n'abo abalina ebawerekedde tubasanze basobeddwa oluvanyuma lw'okulemererwa okufuna obujanjabi. Bano bagamba nti buli lwe baleeta abalwadde tebafuna bujjanjabi olw'ebbula ly'eddagala. Abasawo mwebali eri eddagala tolitiriibu. Abalala abasawo babalagira okunoonya ku ddagala ewalala. Omwana amukebedde era amusazeemu malaria ne bampako kottamu bangamba eddagala eddala ngende ngule. Weewaawo tugezezzaako okubeera nti tugendako mu malwaliro aga wansi oba n'agatusingako ne tulowooza agalinako eddagala eryo, naye nabwe era sitooka yabadde ntono ate basobola kutuwa. Ku ddwaliro ly'Amasafu eddagala nga kowatamu wamu ne Atasunet yaggwamu omwezi gumu emabega. Bwe tulina nti eddagala erijanjaba nga kowatemu erijanjaba omusujja gw'ensiri ogutali gw'amaanyi nnyo teririiwo mu ddwaliro, ne IV Atasunet erijanjaba omusujja gw'ensiri nga guli complicated nalyo teririiwo. Kyokka ku ddwaliro lya Busia Health Center 4 kowatemu eka yasigaddeyo ng'omulwadde bw'ajja nga alina omusujja omuyitirivu tasobola kufuna bujjanjabi busingawo. Twogera tulina eddagala lya malaria eryokumira erimala naye erijanjaba omusujja omungi kye tuyita complicated malaria. Eddagala eryo libadde lyakatuggwako. Embeera eno esinze kunyigiriza abakyala wamu n'abaana. Embeera y'ebbula ly'eddagala eteereddwa ku kitongole kya National Medical Stores olw'okulemererwa okutuusa eddagala malwaliro gano mu budde. Eddagala lino tulifuna every 2 months. Mu luvanyuma lw'emyezi 2 tufuna ki eddagala. Naye kati kasookedde we twafuna last year mu May twali tetunaba kufuna ate nate. Naye kati mu July muno we were supposed to get ate tulifunye eroli esooka emaze kulireeta, eyokubiri ezerero, eyokusatu ekyenja. Kyokka ne liba nga lireeteddwa oluusi liba terimala. Naye n'ekirala of course peak ya malaria mu sizoni eno badde nnyingi nnyo, so abalwadde bangi nnyo naddala abaana, so ofuna n'obuzibu obajjanjaba ku woodi n'ogezaako okubasiibula oba tosobola basiibula kuba baba tebafunye treatment. Wabula ssentebe wa disitulikiti eno Geoffrey Wandera agamba nti wawo n'ebiyitingana nti eddagala lino lyandibanga libbibwa. Naye abantu bali kutugamba biri mu lugambo, naye ate mbadde ntandise okukinoonyerezaako era very soon nja kubeera ne results nfune report ekakasa nti eddagala libbibwa, kubanga abamu bambuulira nti eddagala lyaffe tulisanga Kenya. Abamu bambuulira nti eddagala lyaffe bwe lituuka olwaleero pikipiki enona ku Health Center n'etwala.